Non-Aligned Movement mukago gulimu amawanga 12 agasse ekimu okwewala kyekubiira n'okutambulira buterevu mu nkwawa z'ensi endala. Omukago guno gwagunjibwawo oluvannyuma lw'olutalo wakati wa Korea zombi ezitali makambugu n'okutuusa olwaleero. Wakati wa 1905 ne 1953 North Korea yalumba South Korea olw'enkaayana z'ensalo wamu n'ensonga endala. North Korea yafuna obuwagizi bw'amaanyi okuva e China wamu n'omukago gwa Soviet Union ogwalimu ensi 15 ate South Korea yawagirwa America ne banywanyi baayo. Olutalo nga luwedde mu 1953 America ne China zaateekawo embeera ng'esendasenda ensi endala okufuna oludda lwe zigwako era ne basaawo olutalo olw'ekimugunyu okuteekawo ebimmooni eri abo abagaanye okufuna oludda lwe bagwako mu nsonga z'Abakoreya. Ensi ezaali zitakkiririza mu lutalo olw'omunda naddala ezaali mu ssemazinga wa Asia n'abaddugavu zaasisinkana mu mwezi ogwokuna mu 1955 mu kibuga Bandar mu Indonesia okusala entotto. Kino bakivvuunuse batya nga tewali ludda lwe banyiizizza. Olukuŋŋaana essira lwaluteeka ku mirembe, enkulaakulana nangeri ki gye bava mu mikono gy'abafuzi b'amatwale abo abaali bakyaliyo. Kyakkaanyizibwako mu lukuŋŋaana luno watondebwewo omukago ogugatta ensi ezitalina kyekubiira guyitibwe Non-Aligned Movement NAM gubagatte bakwatize wamu naddala mu by'enkulaakulana. Mu 1961 ng'ensi ezisinga zifunye obwetwaze, olukuŋŋaana lwa NAM olwasookera ddala lwatuula mu Yugoslavia ne lwetabaamu ensi 25. Baaleka oluggi luggule eri abo abaagala okubeegattako bwe babeera nga bafaananya ebigendererwa. Mu myaka ebiri nga Uganda efunye obwetwaze mu mwaka ogwa 1964 yeegatta ku mukago guno. Omukago gwa NAM gukwata kyakubiri ku mikago egitaba ensi ez'enjawulo guddirira omukago gw'amawanga amagatte ogwa United Nations. Obudde buno NAM erimu ensi 12 okuva mu zissemazinga ez'enjawulo omuli Africa, America, Asia wamu n'endala. Mulimu ensi zinnaggwadda wamu n'ezo ezikyayavula mu byenfuna. Omukago guyimiridde ku nnyingo eziwerako omuli okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, okussa ekitiibwa mu bwetengereze bw'ensi endala n'ensalo zaayo, obutayingirira nzirukanya y'ensi endala yadde okutiisatiisa, okulafuubanira obwenkanya wamu n'okussa ekitiibwa mu mateeka g'ensi yonna n'ennyingo endala. Uganda eraze nti mu byobufuzi yandyagadde wabeerewo okukulaakulanya ensi zino. Kikulaga nti ensi ziri okuba zizze wano zikkiriziganya ne Uganda kyegamba. Uganda egenda kutegeka olukuŋŋaana olw'omulundi ogw'e19 okuva ng'ennaku z'omwezi 19 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 Gatonnya 2024. Bapulezidenti b'ensi 40 be bakakasizza okulwetabamu wamu n'abagenyi abalala okuva mu nsi ezisukka mu 7. Abalala beesambye olukuŋŋaana luno nga beekwasa etteeka Uganda lye yakayisa erikugira n'okulwanyisa omukwano ogw'ekivve. Captain Francis Babu munnabyabufuzi ategeezezza nti olukuŋŋaana luno lwa mugaso eri buli munnansi. Bakuga nti bw'obanga oli wano mu Kampala mweyoyooteko tugenda kufuna abagenyi. Kampala ye ky'ekibuga kyaffe ate ye feesi yaffe bwe buwengula baffe abantu kye batanaba kumanya Uganda Kampala ina okulabika obulungi. Nti Uganda kisookera ddala yo lyongeggwanga lyetunda mu by'obusuubuzi ate era n'enkolagana wakati w'amawanga. Olukuŋŋaana lwa NAM we lutuukidde nga Uganda esiitaana kutereeza kifaananyi kyayo ekisiiwuusa ennyo olw'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu emu ku nnyingo enkulu ez'ensi eziri mu mukago guno. Captain Babu agamba bannabyabufuzi mu gavumenti ne ku ludda oluvuganya Uganda bagyonoonye nnyo. Twagala okweyonoona ate nga twonoona waffe, ate nga tweyonoona mu bazungu, ate ne twerabira nti abazungu baagala tube nga tetulina mirembe batunyuunyuute. Kaakati bano abasajja baffe bannabyabufuzi ebintueboogera mu mawulire, ebintu batwala mu wabweru, byonna ebimu batandise okulaba ng'ebimu ate bafumba bifumbe. Dr. Livingstone Sewanyana akulira ekitongole ki Foundation for Human Rights Initiative ategeezezza nti ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu bibunye ensi yonna. Kale abakiise b'olukuŋŋaana luno basaanye obutabuusa maaso ebyo ebiri wakati wa Isirayiri ne Palestine. Newankubadde go gatunulya galabanga agatalina kyekubiira, nago galina okwogera ku nsonga kaakati eziri mu ddiiro eziruma abantu kati nga ensonga ya Israel ne Gaza
abantu 2,600 gye battibwa. Ng'olukuŋŋaana tulusuubira okwogera ku ngeri ki ng'amawanga ago gye gassiza ekitiibwa mu ndagaano ze batera okukola ezibakwatako. Dr. Sewanyana agamba nti buno bwe budde obutuufu Uganda okuyigira ku nsi zegenda okukyaza engeri gye zikwatamu ensonga ez'enjawulo naddala okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu wamu n'enfuga egoberera amateeka. Bakola batya okulaba nti oludda oluvuganya nalwo luweebwa enkizo mu nkulaakulana y'eggwanga? Bakola batya okulaba nti ebibiina eby'obwannakyewa biweebwa eddembe, biweebwa n'ensimbi okusobola okukola emirimu gyayo? Bakola batya okulaba nti abaana n'abakyala babatumbula? Ekimu kye bataddeko essira kwe kubeera nti tewali asigala mabega, leave no one behind. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.